Twolekedde okulabawo okusalawo kwa Trump oba butya bwagezaako kukwasaganya ensonga wakati wa Ukraine ne Russia, naye nga okusinziira ku eyali M16 boss Sir Richard Dialove yagamba nti alabanga Trump ate ayinza obuulyawo ate okwongera okuwagira Ukraine okuba Russia, nti newankubadde nga wabaddewo okufaayo ennyo okuva Donald Trump lwazeemu okubeera ng'alondebwa kuba president wa United States of America. Omwami ono eyali boss oba akulira M16 atutegeezezza nti kino kiyinza okuba ate ekirungi eri abantu ba Ukraine okulondebwa kwa Trump, kubanga newankubadde waliwo pulaani zetutegeddeko nti Trump ayinza okwagala approach eri soft oba okukwasaganya ensonga mu ngeri etali ya bukambwe, naye omukulu ono Richard atugamba nti bino byonna Trump ate munnange ayinza okuba nga yagenda okuyambirako ddala okucrackinga down Vladimir Putin. Kigambibwa okuba nti Trump nti ayinza n'okuwa go ahead Ukraine okubeera ng'elaunchinga long range missiles mu Russia, era omukulu ono Sir Dialove agamba nti talina ngeri gy'akirabamu nti Trump agenda kuleka Ukraine ebbire mu mugga, era ekyo alaba tekisobokerako ddala nti newankubadde ng'abantu abamu bo balowooza bwe kigenda okubeera, naye ekyo ye alaba tekisobokerako ddala nti omuntu yeetaaga okutunuulira ebintu bino n'obwegendereza ate nga ali balanced okusobola okubeera ng'abitegeera nti kale kituufu wagenda kubeerawo momentum egenereetingibwa administration ya Trump okubeera nga bateekawo soft deals oba okukkaanya settlements mu Ukraine. Ekyo kigenda kubeerawo. Kyategeerekese nti Trump nga yakava okulangirirwa ku buwanguzi, nga yakava okumegga Kamala Harris yayogeddeko ne President Zelensky owa Ukraine, era ne boogera ku pulaani ez'okubeera nga bakomekkereza olutalo luno. Amawulire aga Wall Street Journal gano gategeezezza nti pulaani ye nga Trump yabaddemu okuteekawo zone etaalimu magye ku front lines, nti amagye gaveeyo, era n'asuubiza Kyiv okubeera nti nno ejja kuba tejoyininga NATO okumala emyaka 20. Bye bimu ku ebyo ebiri mu ddiiru gy'ayagala okubeera nga ateekawo. Kakati olwo US nga tetudde butuuzi mu return kwegamba okwali badde nga nayo kyeteekawo ku lwayo nga omusingo nti olwo ejja kuba eyongera Ukraine ebyokulwanisa okugisobozesa okubeera nti tefuna bulumbaganyo okuva eri Putin, newankubadde nga US tegenda kubanga ebawa amagye okubeera nga yingira Russia oba okuteeka ssente mu mission. Kakati bwe kijja ku missiles, Ukraine ebadde nga ejja esaba America ne Bungereza okubeera nga bagikkiriza okukozesa long range weapons, ebyokulwanyisa ebikuba ewala, missiles ezikuba ewala, nti ekube munda mu matwale ga Putin, era nga bo balowooza nti kino oba oliawo kiyinza okuyambako okubeera nga kikaka amagye aga Russia agabalumbagana entakera okubeera nga ate gadda emabega gabaga pushinga back
nti batuusa okubeera nga bakuba munda eri kiba kitegeeza nti amagye eno kigenda kubeetagisa okubeera nti oba oliawo baddayooko nga bagamba owaye bwe tuddayoko emabega abasajja nabo basobola okukakanya ku busungu. Ensonga lwaki Ukraine eba eyagala mizayiro zino ezikuba ewala long range missiles ekasuke munda mu Russia ng'era eyagala America ne Bungereza bagikkirize. Naye nga kino bannange kibadde nga kijja kigaanibwa abavujjirizi nga bagamba nti munnange kino kiyinza okuleetawo ate obukuubagano obw'amaanyi wakati wa Putin n'omukago ogwa NATO. Sir Dearlove era agamba nti Putin okwozaayoza Trump kuba president bwatuuseeko kino kiyinza okuba nga ate kiri mu feva ya Ukraine. Putin already yayuzaayuzizza dda Trump olw'okukomawo mu byobufuzi bya America, era Putin n'akakasa nti mwetegefu okubeera nga ayogerezeganya ne Trump ku nsonga ezitali zimu. Kakati olwo munnange Sir Dearlove n'abeera nga ye akiraba nti Trump ajja kusobola okubeera nga ateeka Putin ku nninga okubeera nga wabaawo negotiations enteesaganya wakati wa Ukraine ne Russia nga America yeziwuumyemu omutwe, kubanga Trump yagamba nti ye lumu yagamba nti akkiririza nnyo mu kwogerezeganya n'omulabe w'omuntu omu bwe kiba kisobose, mbu oba oliawo kye kiba kisingako okusinga obutabaawo yadde mpuliziganya yadde n'akamu. Kati olwo munnanga olw'ensonga eyo kiba kitegeeza nti enjogerezeganya wakati wa Trump ne Putin zisobokera ddala, era nga ensonga ya Ukraine ne Russia eba esobola okwasaganyizibwa bulungi nnyo. Naye nga ye agamba nti talina ngeri gy'alabamu Trump mu current circumstances nti asobola okubeera nga atunda Ukraine n'agireka n'ebbira, nti mu byonna singa wabaawo ebirumira oba nga Putin ataddewo obukwakulizo obulemesa enteesaganya, Trump talina ngeri gy'agenda kulekamu Ukraine okubeera nga ebbira okutuuka okubeera nti no Russia ekola kyonna kyeyagala. Asobola okuba nti Trump ajja kuyimirira wamu ne Ukraine.